Akakiiko k'ebyokulonda ka Electoral Commission kakakasizza nga bekamaliriza enteekateeka ez'okulonda kw'abakyala okugenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Bino byakakasiddwa ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama ng'asabye abakyala obutavaawo nga bamaze okulonda okutuusa nga buli kimu kiwedde. Tusooka n'obukiiko bw'abakyala ogenda kubeerawo olunaku olw'enkya ng'ennaku 28 tugenda kubeera ku kulonda kwa bassentebe bw'obukiiko bw'ebyalo. Alamisa ebimu ku bifo ebigenda okulondebwa olunaku olw'enkya ssaako ebigenda okugobererwa. Ebifo eby'obukiiko bw'abakyala ebigenda okulondebwa enkya omukulembeze oba chairperson ssentebe oba nantebe ssentebe, then vice chairperson, secretary, publicity for secretary, secretary for finance. Bino mirimu omulonzi okuba ng'ateekeddwa okutuuka mu kifo wagenda okulondera ku ssaawa 1 ey'okumakya, era okuva ku ssaawa 1 okutuuka ku ssaawa 4 bajja kuba bakebera enkala z'abalonzi okukakasa oba ng'erinnya lye eriri ng'atali emusi wa kukirizibwa kulonda. Kuva ku ssaawa 1 okutuuka ssaawa 4 essaawa z'essatu twaziteekawo nti abantu bonna abatuuze abeewandiisa mu register bajja kugenda mu kifo kironderwamu nga tonasimba line oteekwa kusooka okukakasibwa ddala oli mulonzi mu kifo kino mu kyalo kino weewandiisa. Ate mbasaba mwenna abateewandiisa abakyala bw'oba omanyi nti teweewandiisa totutawaanya, tojjuza omuwanya gwaffe ku polling station. Ku ssaawa 5 n'ekitundu ez'okumakya kulonda kujja kutandika nga kujja kubeera kwa kusimba ku mugongo ogweyo ogwogenda okuwa akalulu era yenna n'abeera taliwo ku ssaawa zino ebyokulonda waakubivaako era ng'okubala kujja kutandikirawo. Okulonda kugenda ku ssaawa y'emu ssaawa 5. Oyo ataabeerewo ssaawa 5 byebyo bibyo tetujja kulinda kanti singa kali akeekyama ojja ssaawa yonna gy'oyagala n'oba kuwa kapapula n'olonda kano kulonda olina kubeera mu line. Byabakama kaatiriza obwetaavu okukuma emirembe mu kalulu kano era n'alabula okusinga abantu ab'omu Kisenyi ku kyalo kya Kasaato zooni nti bazze bafuna okwemulugunya tewali abaagala okutaataaganya okulonda. Era poliisi twagirambise beetegefu mpozi n'oyisamu poliisi eggaali kiri ku ggwe nabo beetegefu. Lwaki wagala kuleeta bibinja binja eby'abantu genda kutaataaganya abantu? Ku nsonga y'abassentebe b'ebyalo Byabakama kinogaanyiza ng'ebyalo 7,214 ebigenda okubeeramu okulonda kw'abassentebe okunaabaawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Bassentebe abaafa nga bamaliriza okusunsulwa Byabakama ategeezezza nga bibawadde omukisa naddala ebibiina okulondayo omuntu omulala abeera adda mu kifo ekyo. Mu ngeri yemu ategeeza nga bafunye emisango 30 nga beemulugunya ku bassentebe b'ebyalo eby'enjawulo ku nsonga ezitali zimu. Naye nga bulijjo kulonda bukubeera bebeera n'okwemulugunya. Abagamba gundu ono tasaanidde kwesimbawo, si mutuuze, si Munnayuganda. Ate waliwo abaagaanibwa okusunsulwa ku getting nominated. Bano mwemulisa mwesigwa mwavunaanira omu ku basunsuddwa okuvuganya ku kyalo kya Kawanda Central. Wabula akakiiko kayisa enjuyi zonna era bakira buli omu alumiza munne obutabeera mutuuze ssaako n'okubeera n'eggaali. Ndesande Kiwana ngono ssentebe w'omu Kisenyi naye ayitiddwa akakiiko k'ebyokulonda abeereko by'annyonnyola. Akakiiko k'ebyokulonda nga kagoberera amateeka tutegese okuwulira okwemulugunya okwo bwe tumaliriza press conference eno olukungaana luno era tugenda kutuula tuwulirize okwemulugunya. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.